abasiraamu ku muzikiti gwa Jami Katwe bakubiriziddwa okubeera abalongoofu eri Allah era beewala emize okwenyigira mu ttemu n'okuwamba abantu. Bino byogeddwa Sheikh Mahmoud Sekimwanyi bw'abadde akulembeddemu juma ku muzikiti guno. Ate balala twawulidde abalala bali baseeku eri ku Ntebe Express bakubya abantu amasasi bannange ebikolwa ng'ebyo si birungi mu ggwanga lyaffe okuba nti nno mwebiri Allah tabikkiriza. Sheikh Sekimwanyi asabye gavumenti okunoonyereza ku bantu abataamye. Nsaba gavumenti ebeeyo enoonyereze ku bantu abo bakwatibweko kubanga balekera famire obulumi. Haji Najibu Kivumbi akubiriza abasiraamu okusonda ssente z'okugula Qur'ani ng'omugatte basonze emitwalo 34 nga za kugabibwa mizikiti egy'enjawulo. Ye Haji Hussein Mwanje imaamu w'omuzikiti guno asabye eggwanga okussaawo olunaku olw'okukungubagira abantu abattibwa mu ngeri gy'ayise ey'ekyenonere n'okuwambibwa. Eno olunaku lubeere nga lukuzibwa, lubeere nga lwakusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atulongoseza ensi yaffe. Namyuka District Kadhi wa Wakiso Sheikh Kigozi asabye abasiraamu okulabira ku b'eddiini endala obumu bwe balina mu kuwuliziganya n'abakulembeze baabwe ekibayambye okwekulaakulanya. Abantu abamu basanga ne batandika n'enniya ya njawukana olw'okuba oli amunyizizaako n'agenda mu kitongole yenna n'asaba omuzikiti n'osanga ekyalo kimu nga kiriko emizikiti nga 10 emizikiti 17 ekitaba kya buvunaanyizibwa. Abyogeredde ku mukolo gw'okugulawo omuzikiti gwa Masjid Hassan Nasir ennamuzikiza Kyerima mu Mityana nga gwazimbiddwa ekibiina kya One Umma Uganda. Minisita w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi akubiriza abantu okukola bave mu kutendereza Allah ate nga mu maka gaabwe embeera mbi. So nkubiriza abayisiraamu tinga tumaze okufuna masigidi n'ekitiibwa mu kitundu kyaffe ate okweyongera n'okwetegereza embeera zaffe za bulijjo eziri awaka. Abaana baffe basoma. Sheikh Kigozi akulira One Umma Uganda asabye abasiraamu okukozesa omuzikiti guno obulungi n'okuguyonja gusobola okuwangaala. Tubasaba bami mugireke nga tuba tugizimye kwa kati omuzikiti nga egutunula weguti obuyonjo obuguliko obulungi obuguliko oluvannyuma lw'ebbanga abantu abamu tebeefirayo ku muzikiti tebagiyonja. Omuzikiti guno gumazeewo paundi 10,000 ate Road Mayor Salongeria Sirukwago yennyamidde olw'ebikolwa ebyeko ebikolebwa abantu abeerimbise mu byobufuzi ne batulugunya bannansi. Abyogeredde Ssenene mu Butambala mu kugulawo omuzikiti ogwazimbiddwa ekibiina kya Amma nga gwabasakirwa omubaka waabwe Muwanga Kivumbi asiimye ne Paalamenti olw'okufaayo addemu okufuna obuyinza bw'embujjuvu nga Road Mayor era libulako kussaako mukono. Obwo obuyinza bukulu nnyo kubanga bwe wasinziira enteekateeka zonna omuntu z'ateekeddwa okukola ebyo bye baawamba okumala ebbanga ddene. Kakati kye tutunuulidde kutya bwe bagenda okuteeka mu nkola ebyo bye baakoze. Omubaka Muwanga Kivumbi asiimye ekibiina kya Amma olw'okuzimba omuzikiti guno era n'asaba abantu okugukuuma obulungi. Abantu baffe nti omuzikiti guno tebagulagajjalira ne gufaanana ng'ebirala gyonna ne batasaaliramu. Tusaba abo abakitaddemu ssente Allah basaasire abanukule eddwa zaabwe. Abasiraamu butambudde bulungi n'okwegatta tukwetaaga.